Enkyaleero poliisi y'oku kisaawe ky'ennyonyi Ntebbe wamu n'ekitongole ki Uganda Wildlife Authority bategeezza nga baliko amasanga g'enjovu ge bakutte nga gateeberezebwa okuba gabadde gatwalibwa mu nsi ez'enjawulo. Kino kidiridde abasajja babiri poliisi beeganye okwatuukiriza amannya okusangibwa n'amasanga gano ku lw'omukaaga lwa Ssabbiiti ewedde ku kisaawe ky'ennyonyi Ntebbe nga bakozesa olukujjukujju okugayisaawo. We recovered these items, ivory, from within the terminal, from within the airport. They had already accessed the airside, and they were kept in one of the rooms. Poliisi egamba nti gano bagasabika mu ssanduuko ez'ekikanga kino era nga bw'otaba mwegendereza nnyo kizibu nnyo otegeera nti batwala masanga. The criminals were dealing with people that are sophisticated and they operate within this region. And we are now looking at the routes, that which routes are these people using? And why do they bring ivory all the way from Tanzania to Uganda, for example? What are the reasons for that? Gano gazito wakile suka mbitano gerazi baliwamu obumbi wa Uganda bubiri n'ekitundu. What you see here weighs a total of 577 kilograms, and it is worth 1,154 United States dollars. Kino kyongera okulaga nti eddembe ly'ebisolo mu nsi nali kyatyoboolwa era ng'olwaleero amasanga agali mu kilo 5 gakwatiddwa era nga kiteeberezebwa nti enjovu eziri 5 zizaafiirwa obulamu bwazo. Okusinziira ku bakungu mu kitongole ky'ebisolo wamu ne poliisi, amasanga gano gava mu ggwanga lya Tanzania era guno omulundi gwa kusatu nga gakwatibwa. Wabula kye beewuunya y'engeri abantu bano gye bayita ku bukuumi nga kiteeberezebwa nti bandiba nga bakolagana wamu n'abakuumi okuyisaawo ebintu nga bino. We expect some connivance actually. Of course, this business here is worth a lot of money, as you've seen. Si masanga gokka gakwatibwa wabula n'enjaga eweza kilo 36 ng'eno nayo ebadde kukusibwa. The bag that contained the drugs arrived here. But there is nobody claiming the bag. Kinajjukira nti bannayuganda babiri bakamala okuttibwa mu China so nga n'abalala bangi basulidde kuttibwa lwa kukusa njaga. Ivan Kimuli Kigozi, NTV Akawungeezi.